Omuwala ono gwe twakulaze AgataliikoNfuufu Omuwala olw'eggulu lebuti abatuuze gwe bakitaddeko nti ayinza okuba omusezi kitegerekese nti yavudde ku kyalo Bbaale Lwanko ne mu disitulikiti Kyotera. Omuwala ono amannya agasirikiddwa mukyala Nakabiito Bukedde nebba Abdul Ndawula Waswa. Tumusanze wano nga atambula alinga ali mu nju ye. Abatuuze ku kyalo kino batunyonyedde nti omuwala ono amaze ebbanga eriri emyaka 8 nga aliko ekizibu ku mutwe oluvannyuma lw'okulala bwe yali ku mirimu gye mu Kampala gye yali akolera mu Owino. Omwana twali tukimanyi nti mulwadde wa mutwe naye nga tubadde tumanyi nti n'obulwadde bwe tumala tubakola eveeyo. Kitaawe Ndawula ategeeza Bukedde TV nti omwala yasooka kubeera mu mbeera eyagaza ng'akola ssene n'atuuka n'okufuna protein mu bitundu by'amasajja mu Kampala nga nokwasibuka okutabuka omutwe. Kakati bw'agulayo ndowooza simanyi oba bali bazimba mutima oba bakola batya, kati awo nesikola ki byali bigenda mu maaso okusabimanya bulungi ogenda okuwulira ky'omwana ono akoze ki alwadde. Muzeeyi Ndawula ategeeza nti omwala ono embeera bwe yatandika okutabamu atabamu ku bafamire bye yali nabo basala okweguza politi n'ennyumba bye yali aguze nga beefuula mujjanjaba kyokka byonna tewaali kuyambibwa. Omwana watandika okulwala balinde beefuula bamujjanjaba notandika okutunda ebintu bye embaali neggwawo. Yali aguze mu kibuga eyo eri yali aguze amaka genga gano kakati yali yezimbidde ne bagiguza ate omwana waabwe. Basalawo addeeko ebbaale ekalisi okutandika okujjanjaba era ne bamutwala ku ddwaliro ekiddulu ne butabika okufuna ku ddagala era abadde alikozesa. Ategeeza nti omwana tabeera nk'omuseze era yafulumye nga tebamanyi nga waliwo omuntu yabukubiddeko essimu nti omwala asangiddwa bukunya emanyamaka okukeberamu abadde asula nga taliiwo. Afuuse okubeera ki naye nga talina mbeera ya busezi wabula omutwe gwe muki nga mulwadde. Nnyina Nakabiito ategeeza nti muwala yali afumbiddwa nga ziri n'omwana ali mu siniya ey'okuna byafunira obulwadde buno n'ategeeza mu kiseera kino tebamanyi kyakuzzaawo kuba tebalina buyambi bwonna. Ng'agenda eyo bamutwala mu malwaliro eyo yagendako n'ekiruube Kampala bamutwala mu ddwaliro ly'abagundi b'obwongo naye yonna yatuuka. Naye kino kikuze kati kuza ate kimugwira bugwiza. Ategeeza nti omwala ono si museze era nga nabo si baseze nga n'ekyalo kibaweera obujulizi. Ky'obusezi kyo famire yange sisonga nakwata nzisiringa beegatiddwa akabutuze ku kyalo kino abategeeza nti amuli g'omwala ono ng'abakubiwala nnyo ku mbeera gye yasangiddwamu kuba babadde bakimanyi nti mulwadde era nga tatuukanko mu mbeera eno. Basaba ekikwatako n'abaleba Bukedde TV abasobola okukwasizaako famire eno okulaba nga omwala ono ajjanjabibwa. Gezaako buli kimu ne batunda buli kimu okusobola okujjanjaba omwana ono naye sente zaabaweddeko ne batunda ne baggwako. Kati tusaba okuyamba abantu abo. Abalabi ba Bukedde bw'abaya amanyi obugezi bwonna oba obuyambi obw'enjawulo ataase famire eno. Mu kiseera kino omwala addisiddwa waka ng'embeera yeeraliikiriza. Mulewa John Bosco yakusakidde eggulu ku lwa Bukedde TV.